ebyana by'okubonaabona ku Mukama bituviiremu ekisonyiwo eky'ebibi byaffe. Tukusaba Katonda Yesu Kristo Mukama waffe omwana wo awanga n'abamulamu nawe n'omutuukirivu Katonda omu emirembe n'emirembe. Amen. Essomo erisooka. Nkulonze obeere ekitangaala ky'amawanga gonna, ensi ogirokole okutuusa gy'ekoma. Bye tusoma mu kitabo kya Isaaya omulanzi. Muntegere okutu mmwe ebisinga era muwulirize mmwe abantu abali ewala. Omukama yampita, yantuuma erinnya nga nkyali mu lubuto. Akamwa kange yakakola ng'ekitala ekisongovu. Yankweka mu kisiikirize ky'omukono gwe, yanfuula akasaale akazigule, yankweka mu biraato bye. N'aŋŋamba nti, ggwe muweereza wange, Isirayiri alimpeesa ekitiibwa. Awo ne ngamba nti, n'ateganira bwereere, n'amaanyi gange n'agongonera bwereere. So ate tewali kubuusabuusa. Omugabo gwange guli mu Mukama, n'embeera yange eri mu Katonda wange. Kati nno Omukama ayogera, eyanfuula omuweereza we okuviira ddala mu lubuto, nzize Yakobo gy'ali, ne Isirayiri akuŋŋaanire w'ali. Kubanga ngulumiziddwa mu maaso g'Omukama, era Katonda wange afuuse maanyi gange. Agamba nti, kyangu nnyo ggwe okubeera omuweereza wange, okusitula ebika bya Yakobo n'okuzzaawo bakabona mu Bayisirayiri. Nja kukussaawo obeere ng'ekitangaala ky'amawanga, ensi ngirokole okutuuka gy'ekoma. Ebyo Omukama yabyogera. Oluyimba olw'okwebuulirira ekiddugamu. Akamwa kange kayirangirira obutuufu. Kayirangirira obutuufu.
Omukama abeere nammwe. Nga bivaalirya Mukama waffe Yesu Kristo ebidde mu Yowaana. Mu budde buli Yesu bwe yali ali awamu n'abayigirizwa be, omwoyo gwe ne gumutabanguka, n'ayatirira ddala ng'agamba nti, mbagambira ddala mazima nti munnammwe omu ajja kumpaayo. Abatume ne batunuuliragana nga tebamanyi gw'ayogerako. Waaliwo omu ku bayigirizwa Yesu be yali aganzizza, yali yeesiganye ku kifuba kye. Simooni Peetero n'amusulunyako n'amugamba nti, ani oyo gw'ayogerako? Ye ne yeewunzika ku kifuba kya Yesu n'amugamba nti, ssebo, ani oyo? Yesu n'addamu nti, gwe nnaakoleza omugaati ne ngumuwa nga ye wuuyo. Bwe yakoze omugaati n'aguwa Yuda mutabani wa Simooni w'e Bwe yamala okulya ekibega ekyo, Sitaani n'amuyingiramu. Yesu n'amugamba nti, ky'okola kikole mangu. Abaali ku lujjuliro tiwali yategeera kyeyava amugamba atyo. Abamu balowooza nti kubanga Yuda yabanga n'ensawo, Yesu amugambye nti tugulire bye twetaaga ku lunaku olukulu, oba nti baako ky'ogabira abaavu. Yuda bwe yamala okulya ekibego kiri, amangwago n'afuluma. Obudde bwali kiro, yali kyajje afulume. Yesu n'agamba nti, kaakano Omwana w'Omuntu agulumiziddwa, ne Katonda agulumiziddwa mu ye. Ate obanga Katonda agulumiziddwa mu ye, ne Katonda alimugulumiza mu ye yennyini. Na kaakano ajja kumugulumiza. Bwana bwange, nkyali nammwe akabanga katono. Mulinnoonya nga bwe nagamba Abayudaaya nti nze gye ŋŋenda timuyinza kutuukayo, era nammwe bwe nagamba kaakano. Simooni Peetero n'amugamba nti, Mukama, ogenda wa? Yesu n'amuddamu nti, gye ŋŋenda nze toyinza kungoberera kaakano, olingoberera edda. Peetero n'amugamba nti, ekindobera okugobera kaakano kiki? Obulamu bwange n'abuwaayo okubeera ggwe. Yesu n'addamu nti, onoowaayo obulamu bwo okubeera nze? Kugambira ddala mazima nti olwaleero enkoko eneeba tennakookolima gwe onooba omaze okunneegaanya emirundi 3. Ebigambo by'Evangeliya Mukama waffe Yesu Kristo bikomyewo.
Tugereku wano omwezi abiri mu ttaano omwezi ogwokusatu oguyise nga tukuza olwavaayo Kristu oba ebyova Bikira Maria yazaala omwana wa Katonda. Abooluganda bange bakumbula abantu bangi bazze nga bagenda kuyitinga ku Maria era nga bagamba abasinga obungi bagamba yaba omuntu afuuka omuntu ng'amaze okuzaala ne bagamba afuuka omuntu amusala mu maaso olubuto otera naye nga twewuliriza ku ssuuli Mukama atulaga nti yatuulula era n'atuteekamu omuntu awo wagwira munda era abeera muntu era kiba kirabona we become humans, human beings, gifts of God at conception. And nobody should confuse us. I hear some people justify it. This one I don't even develop any organ. So I've not terminated a human being. Want to reflect about life. Life is a gift from God. And when God is creating a human being, He has a goal. Very great goals. Some creates them presidents, some creates them ministers, some creates them priests, some creates them sisters and brothers, and very important people. Everybody good at creating us all. Be very, very important people, and we are. And what do we do as human beings? We terminate the plan of God. Terminate the plan of God. So we want to pray this mass. We pray for all the mothers, including ourselves. Maybe we have participated in some way that God may forgive us for killing very important people, for killing presidents, for killing priests, for killing bishops, for killing popes, for killing sisters. Mukama mulungi. Twagala kusaba Mukama atusaasire olw'okwetumiikiriza ne tutta era ne tusaanyaawo eplaani za Katonda mu bantu baba atalye muddamu. And many people are giving various reasons for abortion. As I was going to repair it, I read it is true that some of these pregnancies are very painful. That does not justify killing. Any pregnancy is permitted by God and for some reasons. I told you one time that God can write straight on crooked lines. When the line is a crooked line, God can write and writes very properly. So even in the rape, God can bring out a very important person. And we have no right to terminate. No right at all. Abantu bangi bwe tusisikanye nga batuwa stories nga bafuuse banguliyo nnyo naye nga boogera banoonyereza emabega bwabwe engeri gye baafunibwa embuto z'abanya ng'eribukwati. N'olwekyo tusabe Mukama atuyambe. Let us pray that God may give us the grace to be advocates of life.
in the room. Evangeli y'olwaleero anti Yesu yeekyawo n'akabirirwa n'ayatula n'agamba olumwe agenda kukunyaga olukwe. One of you will be friendly. And I want you to mark those words. Jesus didn't know Peter healed. And of course, he demonstrated, but he not mention his name. One of you will be friendly. Omukumwe agenda kukunyaga olukwe. Yesu tayo yali bazaaga Yuda ngenda kunyaga naye okugamba nti omuntu ali mu kwogera buffe ffenna. So Jesus is here speaking to all of us. One of you who are praying with me. One of you who are praying to me. One of you who are my servants. One of you who are my beloved. One of you who is receiving Eucharist here. Who is singing in the choir. Who is offering. One of us. One of you is going to be true. And Jesus wants us to reflect about these betrayals that we do every day. One of us, actually all of us, we have betrayed him and we are still betraying him. Every night we do lwaki tayogera tayatulangirira kubanga sigale yali kirinda kuba kuvuga yekka. Omukumu yaani yenze yegwe yemulibwa. How many times do we betray Jesus a day? In our thoughts, in our words, in our actions. And of course, we want it to be. We don't even like to be young. We took all that, we flew over, we did program, we did stuff. And what surprises me, that Jesus, when they asked him, he said, "The one I'm going to give the last one he gives." And this man proceeds. After even hearing that Jesus is talking to him directly, you are the one. Are we different from this man? When we come and Jesus speaks to us, even now he's speaking to us. And we listen. And he said, "Jesus, we have heard. It is okay. When we go out, just outside here, we begin. Tiyuda, ngamaze okubiriza. Nawuliriza bulungi. Yesu n'agamba tulina okuwa ekibego kino era n'akimuwa. N'ategeera bulungi nnyo era n'afuluma n'agenda amuweeyo. Naffe bwe tukola. Tuwuliriza. Tugamba ye tuwuliriza. Tufuluma ebweru. Era ne tugenda Sawukana amusaasi. Era mu kaseera kano obudde buno obwa wiki mukulu. Mukama atuuse bujja. Atubukusaamu obulamu ekitiibwa. Atubukusaamu abantu ekitiibwa. Respecting everyone's life. Including ourselves. That dignity that God has given to us, and we are destroying and dirtying it, and dirtifying it every day. That is the meaning of the Tibet.
Era bawalogedde ekibanja n'ekaleesi n'akukumiza nga yeebaza n'abayigirizwa be n'abagamba nti mutoole nnyo kuno mwenna ate n'ekaleesi y'omusaayi gwange okundagana nkyakyogerera okunaayibwa okubeera mu n'okubeera n'okusomesa ebibi mukikolebalamu. Kyamagero ekyokukkiriza tujjukira nno mwana w'ennyo kwetoloka saka okuzuukira kwe okunya kwe muggulu era tutendera amaduka gaako okunya tukoleza ekitambiro kino ekiramu ekitukuvu nga tukwebaza tukwegayiridde tulirako ebisaba byakuweereza nekyo ekitambiro kyewagala kikuddaabirize ayi nofuba abalumidde n'omusaayi gw'omwana wo tukulemu ebituukirivu tufuuka mu bijjuna nagumu mu Kristo. Injiri y'abatufuula ekirabo ky'ekitaggwaawo sobugaba n'okusalamu ddala Mariya omubeereko omutuukirivu era Katonda Yozefu omutuukirivu bbaawe wamu n'abatwe b'abatuukirivu era n'abayigirizibwo ab'ekitiibwa wamu n'abatuukirivu bonna tusubira nti batuyamba tubatusabira tubuulire tukwegayiridde Ayi Mukama ekitambiro kino ekivaako okutaggana kwaffe kiggire ensi yonna egenjera okulokoka ekkirizibwa bakyali mukatonda ku nsi kiza okuweereza mu kwagala wamu n'omuweereza wo Francis Paapa waffe n'omusukuzi waffe Tenefantonesibwa saako ab'ekisuupi ab'ensi zonna bonna abaawula Katonda musaasiddewo z'emiryango era n'abantu bonna ab'obugungu abantu bano bakuŋŋaanyiza wano okusaba kkiriza okubibawa n'abalaba basaasaanire ebikwata omusaasire bagate naabo baganda bafaamu okusomoka n'amalako obulamu n'okusanyusa ekisa kibakkirize mu bwakabaka bwo isuubi ekitiibwa kyo ky'otumbira ennaku zonna atuyita mu Kristo Mukama waffe wayisa ebintu byonna by'obwensi. Bwe Katonda akwateweza buli kantu amala ekibunewe mutuukirivu mu Kristo n'omwete okufa n'ofunamu naye era by'omufunamu bitenda mu kitiibwa emirembe n'emirembe.
kutebenkera agalutabukana kunga pili ukwezima kuwatusuubiza n'amatuka g'obulokozi waffe Yesu Kristo. Ayi Mukama Yesu Kristo gwe yagamba batume bo nti mbalekedde emirembe mbawadde emirembe gyange totunuulira bibi byaffe naye amaaso go okukkiriza kw'ekkerisiya okkiriza okunyeza okukkiriza n'okwagala kubanga n'olamula emirembe n'emirembe. Mukama Yesu
twegayirire. Waba tusse ekitone ekireeta okulokoka twegayirira Mukama ow'ekisa. Saakalaga ekitundu bye watuwa bibe obulamu bwaffe obudde buno liba lituyamba okugabana ne ku buli obutaggwaawo. Tukikusaba